n'ebyambalo bya haramu wakubu ya haramu yenna ng'alabika haramu nali yaki engoye ekanzu gyewagula wamala kubba n'ogula ekkanzu musalire eswala Allah agikkirize kale wategula yagundi gwe wangalya mu haramu byonna mwotambulira agamba gwe omukuŋŋaanya haramu wano atuyambe abaana baffe ne bakyala baffe wallahi tubayambe tubale mubaliisa ki haramu kubanga gwe bisobola okugaana nereka kuleetera abaana bizibu Allah kubajjako baraka haramu omweriire nabbi saa salama atugambe nti mwewale nnyo okulya ki mwewale nnyo haramu amazambi gwe gyolaba nti zambi tandikoliwe distance lyewale kitegeeza lirina obuzibu omuntu wakwata wano sente abatikka ebyuma ebintu mubitegeera abigenda e Kampala sama atikula ebintu wali nga sibibye eŋŋanda ensirikira neŋŋamba nti oba abantu balowooza batya musajja ajja nagula ebintu byamunusu mitwalo ebiri jajja ddoola n'alimu gula kasawuka sukaali naku muceeri ku nusu 10 baba batikkula nga gwasigadde wano kuliko n'amanyago kasawuka sukaali ka fulani awo kennyini erinnya gye liri gyakyusa nateeka wansi n'akateeka ku bibiri munnange ebintu byammwe bizibu ngeri gy'otaabaddewo sukaali oba bamukoze eki ye atwalidde abatabani be ne mukyala we bamukuliseeyo era bamutenda obuzira kunoonya ssente bakazi battu ne basajja tebatandika okulya nga bali ebimaliyani ebyo byo byatuuse ne byera bizibu ng'abantu tebakyalina mu bwesigwa nga muceere gwe bafulumye mu sefuliya bagenda kumala okugulya bagende basaale nga bali kuki ate bamale bawanika emikono Allah mwanukula atyo yenna awangaalidde n'emibiri gy'abaana bonna baliko haramu kubagimukidde ana yastajabu lahu amwanukula atya ebintu byereke toyina omiikiriza saba Allah akoleki akuwe kuba amawanika ge weegali era majjuvu kati aba ebintu bya haramu maad nabbi saa salama amukuutira oba amulamira okubeera nga yeewala amazambi buli olaba ezambi lyewale teekawo embeera okubeera nga totuuka kubeera nga ogwa mu zambiro biidhinillahi taala batumaliriza ebigambo nabagambye zino ensonga 10 inshallah tujja zimaliza omuwendo oguddako naye nga kino kibakuutira omulembe guno gwe tuliko gulina ensonga naam mufuuze bye twogeddeko tujja kuba nga twongerezaako buki bagambye nti esookera ddala wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalamira Maad songa esookera ddala obutamugattako kutagattako Allah subhanahu wa ta'ala kintu kirala kyonna okwewola shiriki mu bulamu bwe na ibaada ze okwewola ki shiriki ensonga ey'okubiri n'amugamba nti n'amukuutira okugondera abakadde nga naffe atukuutira okugondera abaki tubagondere twewalirize twerekereze tugondere abaki abazeeyi n'ensonga ey'okusatu okubeera nga yamulamira okwekwata ku sola obutaleka sola ekyo njala mu kintu kiyingize mu bwongo inna salatan amazima ki omuntu gy'asaala sola ng'agisalidde mu budde bwayo mu butuufu bwayo tanha anil fahshai wal munkar ekujjako ejja ekusembeza n'ekujja mu bikolwa eby'ekifumbaavu bwonoonefu munkarat ejja ekujja mu mbeera yo kujemerani Allah ng'essola gy'osadde ng'ogisadde mu butuufu bwayo so yamukubiriza okubeera nga tusaala essola mu butuufu bwayo oba okubeera nga twekwata ku ssala ekirala n'amugamba obutanywa mwenge kubanga omwenge ra'su kullu al-fahsha ikabona wa buli kyonoono kyonna yakulira ebyonoono byonna oba oyagala okwonoona abantu bateekemu muki
baguli omulyango okunywa omwenge ojja kusobola bajja kubeera boonoonese buli kimu bajja kusobola okukikola naye ensonga endala yetusembezaayo okubeera nga twewala almaasiya okwewala obujeemu ensonga yonna bagambye Allah alagidde kola todda mutowerekezaako biki bigambo oyinza okuba omunafu okubanga tonnaba kutuukiriza naye towerekezaako ki kubanga ojja kufuna amazambi ameka ag'okujeeja ate tumanyawo omuteeko gy'omuntu ajeeja ekyo ma anzala min alkitab ekyo omuntu gyagwa insha Allah otujja okubeera nga twongereza nemba kuti ensonga zino maanyi ensonga ziri bbiri mulembe guno gwe tuwangaalirako gwa .com oba kwe tuli messages zonna ze tufuna emisomo tufuna gire Kampala tufuna gire Saudi tufuna soka ddala mbakuutira nti gyetuwuliriza tuleme kugiwuliriza buki tuwuliriza wallahi twerwaneko hujja y'abantu oba hujja tukyalina hujja yonna mu maaso gaani ga Allah tukyalina kitusomyisa kyo naye sikimanyi mu maaso ga Allah lwaki kuba olina message gy'ofuna buli lunaku bifena tubeere abateeka mu nkola ebyo bye tuwulidde twerwaneko nga tonnawo kubeera nga osaasaanya ka message kano k'ofunye bokenyinsa kateeke muki mu mutima gwo bagambye kukola ki kizaka weekubemu nze ndi mu bantu atuuse okuwa zaka oba tandika onoonye butya bw'omaliriza haku ya Allah oba ojjemu mu maali ojjamu omugabo gwabo ateekeddwa okukola ki otuukirize ekyokubiri ebigambo bye tuwulira nga sunabbiwa bantu balala tutegeeze famire zaffe naam mukyalawo katonda mubuuza baana basuze batya mpa ku gundi message eyo giwulidde oyibuzeemu ki tugenda kuva mu duniya bakyala baffe bagende mu bapasita kibaddiramu tujja kuva mu duniya kubanga abantu bamirundi emeka nga mupositinga ebintu ebyo oba musindika audios oba videos emisomo egyo ne bali basindika omukyala abeera ewaka nga mukwano gwe gwalina Margaret ng'alina keyamusindikidde kabudde wa pasita gundi n'akawulira nga nonna ekisajja kirina amagezi n'amutenda maki n'awulira egya seeka aga nti ze bantama aseeka we bakola ki atandika okubeera ng'afuna minzaani wakati wa seeka ne pasita aga nti nonnono ye pasita abantu abasika buki busisi ye seeka embeera ye alinga ng'atukako obukasi fifena idhan bantu baffe tubategeeze Allah nga tunawo okubeera nga tusaasaanya message ewalala tutegeeze abantu wa Allah subhanahu wa ta'ala abaana waka azzeeyo ke Kampala batuuleko n'abaana bo yali nkola y'abatulongoofu y'aba anbiya baabuuza abaana baabwe ma ta'buduuna min ba'di mugenda kusinza ki oluvannyuma lwange nga nkoze eki nangenzi yali nkola y'aba anbiya nze naawe tuyinza okuba tukirowoozangako kutuulako na mukyalawo nabaana bo wabuuza nti ensonga zino muzaba mutya munaasinzaani nga mumaze okuvaaki ekyo nonno kiteekeddwa okubeera nga kibeerawo okwewala ebinajja mu maaso gwe Ahmad ogenda kuvaayo wa Muhammad wallahi otuleetere biki abadde bakusaasira tandike kugamba nti ati tutandike kukunenya tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tulaga amazima tube nga tugoberera tumusaba Allah akake emitima gyaffe agiteekeko ebyo byayagala agiggyeko ebyo byatayagala ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba bulungi mu duniya atuwonye enkwe z'abakafiiri n'abo bonna bataagala abasiraamu subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah subhanahu wa ta'ala